kale wona osinzira okubeera nga otulaba tukwanirizaako nnyo olunaku olwaleero tusinzidde wano ono Salama Road Makindye ono Makindye Salama Road restaurant bagita Matendo kyasinze Makindye kati okuba n'ebiwooma nako okunywa nkawulira si ka bulijjo kayitirivu nyina Conrad Peter Yiga abamu no bayinza omuwa amannya ag'enjawulo pozi ku guno ogutambula omuzannyo ku online oli Chobe guli ogwavaako Mwebe kakati tuzze kwogera ku nsonga za Uganda entertainment then obulamu bwa bulijjo agenda kubuuzaako bw'oluvannyuma tugenda kutandika okwogera ebigambo Peter buuza abantu abatulaba ku MS Media si eyo channel yaffe MS Media nsanyuse nnyo obalaba ate neneebaza CEO wa company eyo okumpa akakiso okujja okubuuza ku nsi webale nnyo webali eddala nze Yiga Conrad Peter nzize leero nga analyzer bwe bagenda okwebuuzaako ku nsonga ezitambula mu entertainment era omukulu ansanze waka nga negayalidde nagamba mpaayo kamu bubiri tunyumyemu so embeera eyo naye nga mbasabira shebanyumire era nange nsaba shebanyumire paka gye tunakoma tweyanza nnyo tweyanzeege manyi bwe mbadde ntunulira ebitambula over the weekend she zabaddewo nalabye omuyimbi atalina nnyimba zeryawo z'amaanyi ng'akikubye ne kijjula omuyimbi gwenza olowooza nti ayina ennyimba ez'amaanyi ekyamazima ne bigaana naye ng'ensonga eriwo erimu politics gye buvuddeko mbadde ntunulira abayimbi n'agenda ekapeeka n'agenda eggulu teriyo studio teriyo songwriter mulungi teriyo producer mulungi naye waliyo ssente zanonyeeyo omuntu ayandibadde emakinde yandibadde wabeera wonna ng'alina kuyiiya kubanga olya mu kiyiiya ekyo omuyimbi azannya emizannyo n'abalala lwaki akwata ekkubo n'agenda mu politics n'agenda eggulu okunonayo ssente ate oluvannyuma n'atuuka nga ssente ze yafuna ekyamazima tisobola mweyimirira ate nga yeetaaga abantu ab'omutwalo bayingire mu kivvulu afuneyo ssente yalusooke wano lwaki bano abasajja ba entertainment bayingidde nnyo ebyobufuzi direct ekisooka naye nakusooka kibuuza ggwe nga munnamawulire omugundiivu singa taatawo abamugagga nnyo naye nga musajja muvubi ayina amaato biki n'ebirala naye ng'olaba emyaka gigenderedde naye taatawo oyo nga akuwa ssente buli kadde taatawo n'atuuka okufa nga takutrayininze mulimo naye nga ssente azikulekedde ate ne tulabayo ne taata w'omuntu omulala nga si mugagga nnyo naye nga mugagga naye nga okuva from zero akola n'abaana beera abalaga wawe balina okujja ssente ku baana ababiri tulowooze nti ani asinga obulungi ono wokubiri asembyeyo alaga gye kiva alright kati awo tugenda butereevu ku entertainment industry mukulu Matia Sekanja of Uganda industry ya entertainment eri raped eri mukatu enyigiriziddwa teriiwo reason being nti bwe liba nga sikobaani wali obuzibu gavumenti bwe banga eyagala ati ono temwagala kimala bweba temwagala etandise okulaga ebintu bino lwaki mu industry ya art olw'okuba art teba choice yo gwe Matia okubeera nga oli muzanyi wa firimu okubeera nga oli mukubi wa bikondo okubeera nga oli mudduse okubeera nga omanyi okuyimba teba choice yo era sigwokeera n'okikola kiba kirabo ekituweebwa Katonda that's why bakiyita ekitone kibaito okuyitibwa oba tuyinza ogamba kuyitibwa tuyinza okiyita ekitone nti ekitone Katonda yakigonnomula ku muntu Matia ne bwe weepanka otya oyimbe nga kamiliyoni ne bwosiba osobola bikulaminga n'obiyimba naye tosobola kujjayo
lyrics ziri tosobola kujjayo buyiiya bwe tosobola kukola kiddako kubanga ye teyawaayo ssente kukikola oba olinga ntegeera kyeŋŋamba nkitegeeza nti bino biri god given so teri abirinako obuvunaanyizibwa bubi owninga teri abirinako obuvunaanyizibwa bubikwata so bwoti ombuuzizza nti lwaki olwaleero olaba abantu abamu bagenze kapeeka teri songwriter mulungi teri producer mulungi teri ki babuliddwako ekyokukola basobeddwa artists are in dilemma olw'okubanga bavugibwa embeera olw'okubanga bavugibwa abalala abalina their own opinions mu nsi ekyandibadde kisinga mukulu Matiya kwe kussaawo eddembe ery'omukozi n'omukozesa mwasobola okufunira ekyo kyayagala okufuna kiki kyentegeeza twogera kati ku art naye kandeeteko ku example ez'abalimi ndeeteko ku example ez'abasawo ez'abasomesa n'abalala nti omulimi buvunaanyizibwa bwa gavumenti omuteerawo ebibiina ebitali bibbi ebitali biyaaye ebireeta ensigo ez'embala nga siza fake endowooza awo yekikolako buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuteerawo omulimi emisolo egisaanidde ku products ze kubanga bwe twali tusoma background ya Uganda agriculture buvunaanyizibwa bwa gavumenti obutajja musolo ku tools ze tukozesa mu farming n'ebirala eyo nompiseyo buyisi ekyo gavumenti kyebeekola gye bayita social contract exactly eba tetuyamba byerayira wali mu ssemateeka ku lunaku president lwalayira kubanga a fountain of honor kati ayina categories z'abantu bonna ozihandolinga with care kati nzize ku kyaffe lwaki ekibinja ekimu kigenda okutuukirira abakungu ba gavumenti ekimu ne kisigala nga kiwakanya nti bali kyebakoze kifu kino kiwakanya nti ate era ne ku social media okwo kwetutera okubiraba ne waba bagamba nti nedda bali abagenzi eri batuufu mbaleke baliye music film stage play art yenna bwadda ku token of appreciation abataliiwo ngenda mpolapala ntuuka eri gye wambuuzizza olwaleero gavumenti bwenaategeera nti eri mu kufiirwa ssente empitirivu ezandiyambye ensi eno nga zigenda mu malwaliro mu nguudo n'ebirala olw'okuba teprotectinze ba artist ng'eyita mu tteeka lye tuyita copyright law tegenda kuganyulwamu mu kyeri mukola wano gavumenti efiirwa tekimanyi eri mu kufiirwa lwaki ngenda kulaga lwaki efiirwa nga neepimira ku nze nzekka Matiya nze bwe nkwata firimu yange nenjifulumya olwaleero tufunye obuzibu ne bameeka bannange bwe tukola firimu luli tubadde n'akatale nga bakayita Pearl Magic eyo channel ya DSTV naye era yalemereddwa emirimu gyayo yagigadde Pearl Magic yagigadde emirimu yes wali abalabi bakyagiraba naye ffe ababadde mu contract nabo nothing is taking place kati kigenda mu mwaka bakola total loss gyotamanyi muwendo bakola losses nyingi ddala ku channel yaffe wano nti decoders eza GoTV tezitambula abantu tebali aware na channel eyo ate nga sente zina kuva mu decoder batuli baavu because nze sasula amasannyalaze mazzi nyumba n'ebirala ne TV ngisasule ziruka ku free to air yes ebyo byonna nti era bijjawo olwa UCC obuta protectinga bano ababazze nga ba competitor mu katale batya singa TV yonna ye Uganda ekwata firimu ya Matiya Sekanjago negiraga nga temusasudde sente kyokka nga Pearl Magic ekwata $1 million nesasula nezissa mu firimu tewabaawo perfect competition mu katale kireetera ono atwala ekyobwereere y'okusurvivinga oli naagwa ati olwaleero akatala kagudde naye mbadde nkutwalayo kulaga gavumenti kyeri mu kufiirwa
nze bwe ngenda ku set inda katini government cheri mukufiirwa era nga bogenda ku set government cheri mukufiirwa gwe bogenda ku set government cheri mukufiirwa nze bwe ngenda ku set nze Conrad Movies company yange sigireta njiraba nnyo ku YouTube yes sigireta muzaamaanyi nnyo mu ggwanga Uganda naye ina emirimu gyekoledde ensi era newa n'abantu abalala emirimu mba ne gwe bayita DOP director of photograph mba nayo y'omu kunze ne company nene ate endala ziba na basatu naye nze mba n'omu yes nepimye nganze tubala government kyefuna ng'ogenda ku set Conrad nze bwe ngenda ku set government efuna ki nemba ne lightsman oba muyite gaffa mu lulimi lwa firimu ata amataala abo mba na basatu nze abakulira ne bana ababiri abamuyambako nze ku level yange awo tetulina bakozi bana nemba ne gwe tuyita sound recordist oba sound man oba boom master oba sound engineer yes oba sound engineer omuntu waso okitegeera wonna yes ku level yange naye project enene zibaako nga basatu mu kifo ekyo nemba ne Slesman ono ayita sini n'azikuba abo tugenze ku bantu bataano eyo nkyali ku kkulu neŋŋenda nemba n'omuntu gwe bayita prompter agamba sini eno yeddayo eno gikola oti oyo omu nemba n'abantu abo mukaaga eyo kuru eyange ennafu eyo ennafu eyo eyange ennafu naye kati abo abange bakuyisemu times 3 ku project ennene tugeze ng'eya aromatic ng'ez'abalala zonna abanene kakati nemba n'abazanyi padde nyinza okuba ngenda ku shootinga locations nga 3 ekitone ennyomba n'abazanyi 15 the list abazanyi ya 15 meaning 15 tubagase ku mukaaga guli 21 nemba n'abafumbi nga 3 bachefu nemba ne gwe tuyita all rounder gendo none eryandali ku project yawo so kiregeza padde nina abantu 25 ku project eri minor entono eya low budget eyange 25 dira ojeka abantu 10 aba technical abantu bano 10 baseke emitwalo 10 buli lunaku bo 10 si milioni emu kati bana abalala base ku mitwalo 7 abali mayina abalala 2 ye mwana nene emu ze milioni 2 emitwalo 4 eyo kuru bala ne byetulya ne betunywa balire emitwalo nga 5 mba milioni 3 sinagenda mu editing sinakola ki milioni 3 per day misala na maintenance y'abantu kati ngenze ku gadgets ezikozesebwa kamera mba ne kamera 2 nze sikozesa za bei nnyo nkozesa kamera za mitwalo 15 Black Magic Pocket mitwalo 15 bagambe opangisa mpangise gamba mpangisa bupangisa cameras 2 ye mitwalo 3 sound recorder ye yagenzeko wa sound njipangise mitwalo 5 mba nemu amatala buli tala ya mitwalo 5 nkozesa soft light 5 25 ne sound recorder ye 5 sije mitwalo 3 jigatte ku mitwalo 3 aga kamera si mitwalo nkaga doli kana katambulira ko gundi nkapangisa mitwalo 3 per day nejo ndi mitwalo nkaga mu 3 eri twakome milioni 3 no ebyo byentera okupangisa tunabala transport we mulaga transport bichi sinabibala kati transport tumubale anonye ebyuma n'okutambuza abazanyi tumubale na emitwalo nga 3 kitegeeza mba mu budget ya milioni 4 per day filimu esingayo obutono ey'eddakiika 75 ku 9 tugishootinga ennaku 3 nakusatu muba munyigirizo bamba mu papier ngolokwa tulina gundi olokwa tulina experience tusobola kikola mu nnaku 3 regardless of other factors ziri natural hazardous nga enkuba mubadde mukole bati ne ligwa wabaawo ebyo ebijja ebyo sibibaze kakati milioni 4 emirundi 3 size milioni 12 genda mu editing okweditinga filimu eyo n'okusaamu amaloboozi milioni 1 size milioni 13 eyo ye filimu ey'eddakiika 7 eya low budget eyange eya Conrad Movies exactly si ya company nga za romantic yes kakati kiki kyendagaawo bali bonna si bakozi ba government ya Uganda bempadde emirimu mba employer kati nkulagira ate government weefunire nnyo filimu yange eyo Palo Magic
ebadde ng'egigula $1,000 $1,000 ze million nga 3 mu emitwalo 7 $1,000 lwebadde ng'empaamu nze ntaddemu 10 n'ezi yenziriza $1,000 million nga 4 otaddemu million 14 okugituusa weeri mu finished product exactly ekuwadde Palomagic ekuwadde million 4 tubale 4 nesigaza million 10 deficit million 10 zino nzijjayo ntya bwe mba ngenda okufulumya movie eyo njisa nkola launch oba premier nempita bakwano bange abagagga kati ogenda okulaba premier oluusi ogyeyo miliyoni eze 10 abasobola abalina abantu social capital naye waliyo olibambinga ebyo tabiina byonna kakati kuba eddala mwenziriza sente ziri bagita YouTube channel nti Palomagic tenkugira gisa ku YouTube contract yayo bwe gwako oba okategedde contract ebe kyaliko Palomagic nga yasasudde tenzikiza genda ku YouTube na contract bwe gwako njisayo ku YouTube sente ezo nezijjanga zikomawo mpola nkulaga obugubi mwe tukolera kakati wenade nkulaga government wefiirirwa ngate eri wakati mu kunyiga we wano filimu ye Kenya ngaze nange yennyini gyenkoze bagigula miliyoni za Uganda 8.5 ye Kenya bakwano baffe betukola nabo emirimu gino eyange negulwa miliyoni 3.7 kunya otegede difference ziri difference ya miliyoni 4 bwe twaba kunya ne batugamba nti government yammwe etwala omusolo buli piece egujja eno nga ffe tetunaba na kusasula mmwe tuba twagubala dda awo government egufiiriddwa singa sikola ogwokubiri ekyokubiri weefiirirwa sente ezo zegambye bwe zituuka bweziti mu bank nze yange DFCU emitwalo 39,055 zivaako automatically nga income tax naye gwolabye zinataddemu so kakati government nze mbaana bange efiirwa zitagenda mu maaso si bwe kiri kakati naye eremereddwa ate okuprotectinga nze kasitoma waayo abadde agireetera bino byenjogedde kati tugenda ku eremereddwa protectinga ggwe badde bulungi ekintu ekisooka ali mu film industry kati akitegera because waliyo eyo abaana nga tasobola nafuna kamera bwetyo ku shootinga firimu naye nga ekisooka alina passion eya firimu tumaze okubala gavumenti tukitegedde nti efiirwa singa Conrad movies eba tekoze era nga nange nenfiirwa nawe n'ofiirwa so kakati kyekiba kiddako awo kakati ekiddako kyenatandise nembojjako kibojje negamba nti gavumenti ekyo kye tuyita copyright nga omanyi waliwo ababiwulira obuwuliza abantu bafaani baffe maama wange jjajja wange ani ali eri mukyala awulira ekigambo copyright naye tebakitegeera copyright le eyakolebwa emyaka nga 3 oba 4 emabega tekyasobola kubeera applicable mu system eno eri digitalized mu system eno eriwo nga population twalina abantu miliyoni 8 tulina miliyoni zigenda mu 5 oba bitegera amateeka gajja gakyuka mu buli kintu naye eryaffe yo esigala baginyigidde eri ati nga ffe nyini ekyamazima Matia Sekanjako tekyali nsonga etubeeza nga UCC Media Council Ministry of Gender mu bye bituhandolinga industry eya art tuliment era n'obusobozi okubeera ne industry etugoverninga nti Ministry of Arts nga weeri kuba olabanga waliwo Ministry of Portfolio waliwo bintu tubyolabanga n'olabanga zi ministries zina ba permanent secretaries bameka zina biki nga naye ffe tuli independent byonna ebyo bireseyo etteeka lyaffe kubanga teryalirwanirira copyright law ngenda kulaga bwenfunamu olwaleero ogenda kutegeera Matia copyright law eyamba etya Ghana industry egano okula ne Nigeria bakola bati batuula ngaba Nigeria government ne bagamba nti tulwanyisiza tutya filimu y'omuzungu omwana waffe akole ne bagamba let's enforce copyright law tutya Matia Sekanjako bwaba yabadde aleeta filimu ya Arnold Schwarzenegger Commando tetujja jigoba kuba nakyo kyaddembe omuntu omunansi okulaba kyayagala naye Matia alina okuba n'olukusa
kakati bo babala nti Paramount Pictures bwe bayefulumiza filimu ya Commando mu Hollywood Matiya gy'alina okugenda afuna olukusa Matiya bwe yagenda mu Hollywood okufuna olukusa automatically bali bamugamba nti ogitunda omwaka ojja tuwa bilioni za Uganda 3 tugeze bwe yaje Nigeria n'abalamu n'agamba bilioni 3 n'azifuna ntya nga publisher wa movie eno kye nina okukola nina okukwata filimu kopi ngitunde emitwalo 8 gye twanyisenga CD era bwe kyajja kati kirasi y'abantu abalaba filimu ya Swazini beesigadde kololo wano singa tuli Uganda najeera otegeera kyegamba kakati eno eye Nigeria eyaabwe kati njogera ku yekina Uganda nedda ku 13 CD kitegeeza masses bagenda kuforgoinga foreign movies bagende ku yaabwe nekireetera accumulation mu sales nekireetera ba artist okweyongera amaanyi n'okufuna sente kakati kyagenda kiriya eziri foreign nezigenda nga zisalika nga zivaawo lwa sente ne bali ababadde ekkololo batandika okuadoptinga bajja balaba waaka olwaleero TV ya wano ziraga filimu ezo obulabalabo bw'aba Philippine na biki filimu ezo teziri mu mateeka naye twakwata tulina atuyamba yes TV za wano zonna zigenda ne zigula kyovola nti filimu TV emu esobola okuyomba nti TVX yalaze sopu yange nze nagiina bakola batya bakola kye bayita basket buying akatale kali South Africa filimu ezo ziba zivudde mu system eri Philippine nga zote zikyalina nnyo katale nga zivudde ku katale ne bazikwata waliyo badiira abazigula eri for life bazireeta n'agamba nti sopu 3 zizo nzitadde mu kasero nzitunda emitwalo 6 egya dola kati nodyola TV ne zimajinga kati ngene eyamwe neyegatta neri nti atujja gabana gosokolage kano emyezi 6 nze oba otegera bwe babikolamu kati bawunzika nga baguze ku low price ekintu ekiri outdated ekyawano kibeera kirina okufeeba kati bali bo bwe bakikola bwe batyo ne TV zeewaabwe Nigeria ne Ghana nga zirina kulaga content wa waka ekyo lyo nga teeka kati Nigeria erimu population ya milioni 2 ndoza kati mwemu exactly kati automatically milioni 2 fe tubitte ngenda kulaga bwe bagaggawala ne bwe bafuna twagalako emitwalo 3 gokka ge twagala agabalabye emitwalo 3 lindako milioni 2 tuzisse twagalako emitwalo 3 gokka filimu kopi ya 13 time z'abantu emitwalo 10 oba okoze bilioni 3 eza Uganda ompulira kitegeeza emitwalo 3 ge tunoonya oba okola bilioni 9 kati bo bakolanga bati ku kalango ka TV balanga nti filimu ya Matiya Sekanjakko ejini ly'entwetwe egenda ku premieringa ku lunaku bweruti ba publishers bonna okwetoloola mu nsi wonna eya Nigeria bagenda kujogula kopi eyo atunde copies emitwalo aga ku lunaku lw'okwanviringa that movie automatically agenda kufuna bilioni 9 mu lunaku lumu eyakola filimu that's why balaba bana abasajja abampi ba akiki bana abakazi ba pasta bani ba Genevieve bani bagagawala mu myaka ng'esatu industry yali ebanzo bagagawaza ne batandika n'okumajinga ne ba actors ba Hollywood wabali nabo bamaze okufuuka ba multi-billionaires aba next generation kakati nzira yeri ku kyaffe nti ebintu ebyo nze sinza kubanga nze Miyamani nkola research oyo n'ensoma ebintu ebyo nendaba bali bwe bakula ng'ongamba nti minister wa ICT chairman wa UCC ebintu ebyo tebabimanyi ekyo Matiya oyinza okungamba tebakimanyi mu office batulayo kola ki in fact bono baba tebabimanyi balina abakugwa bababeerako nti oyinza okungamba nti UCC wano eyinza okutegeka omusomo egende Nigeria labe kampani zaabwe bwe zaakula ne film industry gwa wiiki ne baddanga tebalina knowledge eri jukira mu byotulaze byonna mulimu spirit ya government okuza industry yaabwe kakati olwaleero we waliwo nasookedde buwambuza legamba copyright law yetubonyabonya ngenda kutuuka ku kiri ekimaking abana abalala okugenda eri gye waŋŋambye okunoonyayo sente ng'essuubi liwedde n'abayimbi bawe batyo e Nigeria olwo balaba bakula speed ya yiriyiri ono gundi juzi yayimbye mu World Cup yakoledde sente za wano nazuuliro bayayimbira bilioni 5
Wano wano okufuna Range Rover ate omuyimbi w'amaanyi naso kagenda kapeeko baggulu. Exactly. So kakati ati ng'akyali mu that begging system aba down. Abatajja kukola, tetugenda kuzimba ba icon, tetugenda kuzimba ba superstar, tetugenda kujja ssente. Naye ebyo byonna singa olowooza Matiya bikoleddwa nga bwe mbireese, nze ne gavumenti tuba tetufuna. Muwamufuna. Gavumenti tugeze nti olunaku firimu 5 ze zigenda okufuluma mu Uganda. Firimu ezi zitunze zonna copies ezo, kubanga ezo copies kati wano mu Uganda nga teeka ebyo byenjogedde olowooza omuntu omutasobola gula firimu 5 mutwalo gumu n'ekitundu ku 13 azigula naawe. Kakitegeeza bw'aba mu wiiki eno tufulumiza firimu 5 ne wiiki ejja firimu 5, gavumenti olowooza y'okusinja 13 ezo eza CD teyinaako sinjinga 7 bisukkawo omusolo. Yes. Kati at the end of the day zino enguudo nga bw'olaba Salama Road zaani biba tebikyakaluba, amalwaliro gaba tegakyakaluba, abavubuka b'otalaba batalina mirimu baba bakendedde. Otegera oba kyegamba nti nga tulirayinze ku industry ya art. Olwale Nigeria ng'ogyeko amafuta petroleum industry, movie industry yeyimirizaawo economy nti employing abantu bangi, ne wano kisoboka abantu bangi bali talented, abantu bangi bakabi, naye olw'okuba tusibwa emikono olw'abantu abo. Ate bino ebintu president omulaba ayinza okuba bino byenjogera nga yetabimanyi, nkirowooza bulowooza alina ba technocrats ng'olusi be bamusiba akatambaala, kubanga sirabira ddala nga gw'okulembera eggwanga lyo nga toyagala eggwanga lyo libeerenga bino byenjogedde, ng'olaba nga kijja kitegeeza waliwo ekintu ekiri hidden, either bana bamuliraanye oku upliftinga standards za art. Nze bwe njogera nno art Matiya nti njogera ku muyimbi owa firimu ow'emizannyo na biki, mba sibe njogerako, mba njogera ne ku mulimi w'emmwanyi, mba njogera ne ku mulimi w'ebijanjaalo, mba njogera ne ku musomesa, mba njogera ne ku dokita, mba njogera ne ku avuga ennyonyi. Bonna standards zisobola okutuuka ku level eyo singa tufuna dati. Eggwanga lituuka litya okuba nti baagala tusomesa patriotism. N'owulira ssente simanya tubakute biliyoni bwe ziti okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe. Olire olaba nga bakwala ne ssente okusomesa abantu okuyiga okunywa kaawa. Okimanyi Matiya nti film industry ye most mu nsi yonna esinga okusikiriza ensi eba eyina industry eyo okuattractinga abalambuzi. Byetuzanya ffe mu firimu ne tugisa online, negenda Djibouti, negenda Cambodia, omuzungu oba mu Cambodia gyalabira Lake Victoria, gyalabira ekibira kya Budongo forest, n'agamba mwaka ogujja nina okutuuka kaawo. Ffe ba main attractor abasika abalambuzi, era industry ya gundi y'obulambuzi wildlife yandibadde ekolagana nnyo naffe ba makers omuli ffe n'abayimbi, kubanga ffe tusiiga ekifaananyi ky'eggwanga. Kakati copyright leeno singa ejja tugenda tandika awo copyright law singa ejja, copyright law singa ejja, nze nga nze nzekka omunafu kati olwaleero nsobola okuemployinga abantu nga 1,000 ate nga buli omu afuna akasente, nga nina be employinga indirectly ne be employinga directly ntya. Buli wefulumya movie empya, ba publishers okwetolola amaduuka g'eggwanga lyonna bemmanyi ne besimanyi bagenda ginona. Ba publishers maduuka gaabwe mulimu abakozi abo size mba employees abali eyo. Company ezileta rims z'empapula ngenda zigulako bu jacket papers obwo bwetukozesa. Companies ezileta CD ngenda zigulako. Government olwefuna omusolo gwa CD n'ogw'empapula, nkulaga bwendeta indirect tax etali obvious. Abaana abavubuka abagenda okulabikira mu movie eyo bagenda kujja bazanye, sente zibasasulwa ze zigenda okugenda ate zisasulye abaana baabwe ku masomero gye bali, abaana baabwe ku masomero gye bali basome. Kitegeeza muntu omu nze mulandira okugenda okuvaako biri
ngenda kufuna bapyara bogerere company ngenda kusasula radio ziranga obulango bwa filimu lwegenda okupremieringa radio zifune oba ogezako kuntegeera nti olwokuba ngenda kubeera nga ndi ngavaningiddwa copyright nga yenyamba teriyo kinego byana muntu simanya yasaze mu filimu yange simanya yakoze eki copyright ebyo byonna yegendo bikola kakati nzirayo ku kibuuzo yetwatandikidde erimbadde mbayisayo buyisa abatulaba lwaki abantu bagenda ewa minister bagenda ewa abakulembeze ba government bagenda wa era tufuna aba artist nga beyawuddemu ogutundu ogumu guli eno ku ludda oluvuganya ogumu guli eno ku ludda olutavuganya abawagizi abamu baze ku ludda luvuganya abawagizi abamu baze ku ludda lutavuganya watandise ombuuza ku shows abaddewo ya Mickey Wine neya Gravity Gravity abadde ne experience mu ekyo kyakola era nga ali ku sure deal nti era bwe kijja okuba Mickey Wine ye abadde made in concert ye naye art yazemu kyetuyita sympathy ne empathy byonna byazemu art kati olwaleero soko binyonyole mu Luganda bibiri yes nti olwaleero waliwo kwatirwa ekisa ekyo Matiyo ono waffe akaaba naffe waliwo n'okulumirirwa nti Matiya wandikoze shoyo ng'oluusi yandiyingiza abantu 600 ku maanyigo newunzika nga 600 lweyongeteko 0 n'okola abantu 600 nga bano abalala bakuwagidde tebazze lwakubanga oyina music mungi oba mulungi nnyo naye nga bakuwagidde olw'okuba oyina social cause bagatta oyimiridde nabo mu ndowooza yo oyinza n'okuba si bw'oli naye gwe ebigambo bye wayogedde bitulaze mbu oli naffe kireetera abantu bano okurashinga okujja gy'oli ekyo kimu naye nga kyabulabe mu ati tyomusaayi agenda kufuluma eri awaana ekyokunywa kino ekyokunywa kya papo ekyokunywa kiri mu giraasi naye bannaye mulwanirire ennyo enkyukakyuka ffe tuba tumaze abantu bonna olwo baba bagamba oyo waffe naye ng'oluusi abala nambaazi nga naye ne bwatuuka oba mu mbeere musembeze nyeri ajja kukyuka ayogere birala kakireetedde art okunaabuuka okuvaawo okugwamu amaanyi oba ogezaako kategeera keŋŋamba kati olwaleero omuyimbi atya n'okwatula nti nyimiridde bwe nti era abo abasobodde okwatula ebisago bibatuuseeko birabye naye ng'abikola master plana yoli atuganye tuwa copyright kubeetera okubanga tetufuna ssente kati bano bule batafuna ssente ne wabaawo ate balina bakadeideyi abajja ne bakuba akamu naye lwaki olumu obwavu lwaki mwekwanya ne Matiya ne mujja ne tunyonyolamu omukulu kati bagendewo omukulu yabagamba bannaye muve mu bintu by'okukola bwe muti ne bwe muti ssente zammwe wano weeziri mubyewale point gye ŋŋamba nti simbi bw'ogamba nti omuyimbi weewale ebyobufuzi kuba oba oyawudde mu bantu artist weeyawule kino naye lwaki ate gwe bimugamba ate bwadda ate ng'atandika ate kuwalampa oli anti alaba alina amaanyi ga state yes kakati ekyo kireesa obuzibu nti byonna bizze lwakuba copyright eriwo teruma naye singa omuyimbi ng'oyo katugeze abayimbi bataddewo show yaabwe abantu ne bawagira nnyimba zaabwe ne bawagira maanyi gaabwe ne bagenda gye baagala nga tebizzeemu bino ogundi awagira kino ogundi awagira kino industry eba eri mu kkula naye kati industry eri mu kudiminishinga on daily basis lwakuba nti bo tebannakitegeera tugenda kutuuka ekiseera wotira nti abasajja bano basoma political science mungi olwaleero bakozesa nambazi z'abano bebalowooza nti basembeza okuinterpretinga ekintu bo kyebaagala okuinterpretingira ensi kati bwe banamala ozikozesa
ati ekizibu kyabyo kankugambe Matiya Sekanjako ati ali bwati ddala wa social media nze abali mu kumpaana olwaleero banayozanya okola bulungi are those very people abo bennyini nenkolayo mistake egi abajja okusabula bennyini era be bagamba azanya kimbwa bubwa oba tegera kyegamba kati nkizaayo ku kiri nti numbers bano ze baba bayina ze bezimbira from zero to hero ze nyini ze zigenda okutaninga against their back naye nga omuntu osobola okupositioninga n'olemera ku kituufu nga nina abayimbi wano bemmanyi lwakuba si kya bugunjufu batula ku layini kuno nga okuva we babaawo bawagira opposition bawagira NRM era teri yali abavumye kubanga dembe lyo nga Matiya Sekanjako okuwagira kyoyagala nina abayimbi bemmanyi nga bali neutral okuva we babaawo tebogerangayo kigambo na kimu music waabwe atambula zo mu mutima gwabwe baba ne gwe bawagira nina abayimbi bemmanyi nga ba opposition era nga baseeringa ebivulu byabwe ne bitambula ngera tebalumbaganye tebavumye era tebabasectinze mu ba movement so kiba ku choice yo gwenga artist okusalawo gyolaga era notambulizayo atwo naye nga orizoninga nnyo kubanga bwe batorizoninze kiyinza okukuba ekigwo ate enjuyi zombi nga tokyasobola kustandingayo bano baba balaba ofuuse saati ng'ate neeno tokyasobola kudda at the end of the day your career ebeera egenda kuwononeka oba otegera kyegamba naye ng'ate kyandibadde ekituufu omuyimbi yenna okuva we twabaawo babasudde bakafeero n'abalala basebatta baani wali olabye eyo ani asonga mu sebatta nti wayimba oluyimba lwa byabufuzi naye nga aziina nti basudde ensabika packaging ennyimirire ye akiyimba nga talina interest nti nkiyimbira ludda luno oba ludda luno akiyimba ffenna twetunulemu twekansolinge tutereere thats music era yabanga n'ensonga naye gwe bw'ovaayo notandika okuyimba gundi mubi nga kyoze nakyo nga kiringa ekikookingiddwa tekigenda kuyamba saidi zombi oba oli wa gavumenti oba toli wa gavumenti twetaaga kuyimirira kati nze bakola gundi bakola federation yawe nyini bakola federation eyabayimbi fe tetwalimu mwaba ati temwalimu kyaka fe tetwalimu banjira bakakagambo musician federation yeyo nze bwe yagiya nagirowooza ate eyagispearheadinga mukwano gwange ng'omuntu yes nga muntu nalowooza egenda kuvaamu ebibala bingi naye nga nze main cause gyentunuulira omanyi nze sirwanira bino byakungulu nwanira nnyo social cause oba main cause ebeetugatta ffenna nali mmanyi copyright law till now copyright law tevangayo copyright law yegenda okutaasa abayimbi abo bonna abayimba eza chachi abayimba ezensi abayimba enyimba zonna ezibaamu okuyimba copyright law yegenda obaya mukumanya association we yajja federation nalowooza nti eyo ye main cause ati waliwo omwana yawandika ku social media nti bannaye ebya copyright byakomawa oli naddamu n'agamba nti kasita bamuwa omukyala buli kimu nekiggwa mbu babawamu omukyala kati abaana balina kati olaba ensi we yatuuka olw'okuba tuli ku social media omanyi lwaki amawulire gaafa gano agali authentic social media bwe yajja UCC yagaana okupurifyinga UCC yagaana okusawo standards that's why kati osobola okukola statement ngeyo nti omuntu adda wano waali nakwata akasimu n'agamba anti bamuwadde mukyala naye ng'oluusi si kyekituufu naye nga teriyo nga ffe ku TV board yagamba mbu ekyogeddwa kyowulidde nosaako disclaimer kati amawulire gakati tekuba disclaimer olwaleero amawulire agasoma ku TV tegakyalina kuyaayaanirwa bagambe nti baba babirabye dda bagambe nti disclaimer bwe nagenda mu UCC nga tulina ebintu nti obimanyi
batugamba disclaimer etegeeza nti I'm not responsible for what I'm responsible for. Kitegeeza omulimu gwo gwolina okubanga okola okuprotectinga kiri ora gwa gukulemye disclaimer tekyakutaasa kakati awo wetutuuse. So balengezaako kugamba nti olw'okuba nti UCC yanafuwa okusensalinga social media ngejja kyagiva mu ngalo, kati tufuna ebintu ng'ebyo ebbanga lyonna. Siyala sooka otuulaawo, tufuna ebintu ng'ebyo ebbanga lyonna era kigenda tuleetera obuzibu bungi. Naye nze gambye main cause nze nali ndowoozezza copyright nga ngirowooleza mu bintu aspects nga 3. Tugenda kufuna emirimu, tugenda kufuna sente, ensi egenda kutereera, tugenda kutandika okufuna ebintu ebi authentic. Tenavaayo, simanyi bayinza okuba bagikolako era bwe bali bagikozeseeko neetuuka nja kwebaza. Naye nga obuzibu obwo bwonna abantu bali okgenda eri tebalina gye bajja ssente kuba tebali protected. Mukubanga tebalina gye bajja ssente oba mpulira sente tebalina bwe bazijja tebali protected. Kireetera okubanga bwe babagamba eri balowooza nti oba yewali ekikubagizo okategera kegamba kati mu kulowooza nti ewali ekikubagizo oluusi bakubagizibwa naye ne kitamala future yaabwe nabiriddako. So embeera eyo gye ndabawo ng'era nze nsaba saidi zonna eya gavumenti n'eyo opposition batuule awantu awa basetinga etteeka lye tuyita copyright law. Bino byonna bigenda kuvaawo. Kenya ya Kibachi ogijjukira. Kenya ya Kibachi bwe yali amaliriza agenda okuvaawo, yali ayagala kwata bya bisanyasanya ne bamusaaka akazito abapateyo bennyini. Kye nayagala ku Kenya mu budde obwo baatuula saidi zombi ezi, ab'oludda oluvuganya n'abaali ku ludda lwa Kibachi ne batuula ku saidi emu ne baleeta reforms Kenya kwetambulira ennungi. Omwali ebifo eby'enkizo nga IGP akulira revenue biki kyokubanga beesimbawo ne batunula mu mpapula zaabwe ne bakulonda. Taamu zino zongera okulimiting okuteekebwa mu nkola bingi bye baaterezaawo, naye nga lwaki nkisoosowaza nti saidi zombi zakkiriziganya. Kati saidi zino zombi eya gavumenti n'etali ya gavumenti zirina kutuula kuleetera bava mu bino mbu ebyali mu Bible gw'oli musajja mumanyi wa ddiini. Abakazi bali agamba mbu waakiri tumutememu ffenna tumufiirwe. Kati ffe be bali mu kutemamu tebatemamu, bakwate baleete copyright law ye muzadde omutuufu agavaninge bino ebisigadde. Era statement zo zifaanaganiza Bobi Wine bwe yali mu kuziika Katolubwama. Yabaga ebyogenda eggulu, ebyogenda babawe ssente tebigenda bakolera. Ekirina obbakolera kiri ekyo copyright law. Bwe naatereera mujja funa ssente. Ate gavumenti egimanyi. Era nze toyinza kuŋŋamba nze ngenda n'ensoma ebyo bya Nigeria n'eby'e Ghana nze Myanmar ng'abakugu ba technocrats ba UCC, Media Council, Ministry ya Information ekulirwa owekitiibwa bali omunsi nga tebamanyi bintu bino. Juzi twalade ku award night nga bagaba awards films ezasinze okukola mu Uganda omwaka guno guwedde. Minisita bali omunsi alina kye yayogedde naye ndabanga bambi alina mu art naye simanyi lwaki tekituukirira. One, yagambye edda nga bo basoma primary secondary nga wabaawo festival z'amasomero ku National Theatre. Bajja batunka eyo Masaka, Kampiringisa, Bugisungwa naye nga Kigwera wali festivals. Baali kulutingiranga mu nnyo talent n'okushapinga talent ng'agamba zirina okuddawo. Olede nga mpita mu Powerwood waliwo omusajja bamuyita Muzeeyi Bwanika. Tubadde tuli mu kitambuza era tuli affiliated n'amasomero these days. Tutambudde amasomero gonna aga Wakiso ne Kampala. Ffe nga twagala kizabwe nagenze mugundi eri nga minisita kyayogera. Ne ngamba minisita ono ng'avaamu ebintu ebiri artistic bingi. Kati ng'olaba ng'alina artistic ideologies naye nga neebuuza lwaki teziteekebwa mu nkola. Oba ntegeera kye ggamba. Kyeki kye gamba nti there is something hidden emabega wa copyright. Kubanga it's matter of kugiyisa president nasaako ekinkumu netandika okubeera enforced. Naye kati tuli mu bintu ebitalina nnyo formula na lugendo. Ndoza tumalirize. Tumaliriza nga nze ngamba mukulu Matiya neyanza okunkyaza kwa MS Media. Channel eno ya nsonga bw'ogikyalako baba bamaze kusunsula. Teriiko nnyo bintu bitalina nsa.
nkwebaza. Ekyokubiri nkubira gavumenti y'Omulanga nti mu nsi yonna kino kye muli mu kukola ate kibi. Bw'oba gwe taata waka omukyala n'akusaba ssente z'enva n'emmere n'omugamba siina, nodde emmanju w'eddirisa ne weetooloola n'oyita abaana n'otandika obbawa omutwalo bagende balye mu woteeri, kiyinza obutabeera sustainable bbanga lyonna. Oyinza okukeera nga tokyalina ssente ezo, oba okoze kibi nnyo. Abaana oba bataddemu omutima ogw'obukuusa, abaana oba bataddemu omutima ogw'amaddu n'obutalowooza ku balala, baba bajja kulanga baana bayaayeeyaaye. Gavumenti olwaleero ekikoze, tokwata ssente ziwa kakundi kamu kubanga koogedde nti yes no. Kwata ssente ozisse mu sekita, kwata ssente oziyise mu ministry, kwata ssente zesikiriza mu muntu akwata ssente n'atuwa kashi nti leero bampita embulu bakuba mbadde ne Matiya bampita baŋŋambe kwata miliyoni 2 sizigaana naye si kirungi era nkitwala nti kifu. Kyokka ate busawo system egenda okundeeteranga okufuna ebibiri oluusi ebibiri mbikola olunaku singa system eri ebawo eri. Okategedde gavumenti batuwe copyright bazimbe system etereere. Tweyanza nnyo tweyanze ono obadde sinzira okubeera nga otulaba tusinzidde wano ku Matendo restaurant. Salama Road. Oluyimba Matendo lwali lwani? Matendo yali bandi ya Sebatta. Bandi ya Sebatta. Era bandi ya Sebatta. Ekyali bandi. Gitundanga. Ngozo nyumira nnyo kadongo kamu. Kadongo kamu oyo mu video ze zinyumira zina message. Video za kadongo kamu zinyumira nnyo zina message. Otusinzidde olunaku olwaleero okwogera ebigambo tunaddamu nga Mukama Katonda ye mubeezi akuume.